Weekend. Mukyala wa Sizamani. Yazaala omwana alina emyaka 19 agenda mu 2. Omukulu yeebuzaabuza yagana omutwala mu kika official. Maama ono mu kamwaka agamba yali atutteyo omwana nga ye yamututte naye taata wa Sizamani yamugoba n'amugamba Sizamani yalina oleeta wano omwana. Kituufu. Omukazi mubamu mubaajulira agamba bijja Jacob omutuuze nze ese kwene naye wano y'omu ku bali balina okukola story eno edda n'abasaba obujulizi mukama wange kyali kitya ekisookera ddala ntandikire ku ekyo kisookera ddala mukazi mumanyi emyaka egiyise yajja ku inbox yange ebiseera ebyo Sizamani yali kyali wange ate bunze obeera kyali wange sitira nnyo okwabya nerekereza mbeeramu naako obuntu tuno kyali mumanyi Sizamani saatagala mugamba naye yali mukwano gwange story nesagizanya ku radio because by then nali controversial nnyo nga njaganya ebyononese nga sirowooza nti nange nsookera mukya nengwa mu kizibu kyekimu kya Sizamani era kyanemesa obutaganya story eyo nayina ekivulu kwaliko Bobi Wine Sizamani emukono ensonga kisagizanya but era ntera nnyo ogamba buli mukazi yina gy'oli mu bulamu bw'ensi buli woswaza taata w'omwana wo oba oswaza n'omwana wo mu bulamu bw'ensi buli werengezza taata w'omwana wo oba olengezza omwana wo yalengezza nzijja kamaliriza ebigambo byange mulamu bw'ensi olwokera ku makya okukola ekintu kyonna nga kirimu obutakkaanya obutali bwa maama bantu babiri basafalinga omwana wo n'omusajja gwe wamuzaalamu omwana mulenzi alina n'omuzukulu omwana yazaala omwana mulenzi ekiba ekirubanga omusajja ato yafaanana nnyo maama we okusinga okufaanana nani taata si yasoose mu Uganda muno nange naye omwana omukazi gwagamba nga mwana wange ate nnyo ogamba bakyali mikwano gyange mulina omwana ndina omwana wa Jacob yagana omulabirira yali akutuukiriddeko byatuukira emirundi mingi nokebera nga siwo nesitwala mwana ku DNA enenkiwuli nze n'ensonga zange nze mbeera ntuna butunze kino ekikanye ngamba kino kiriwe kiti manze nkwata mpola ebintu byange mpola nenja nga mbikwata mpola omukazi ayagala nnyo okukera mu kyokukakasa nti n'omwana wo wabaako question mark omukazi bw'aba nnyo ng'ayagala nnyo okukola ekintu ekiraga nti n'omwana wo wabaako question mark zitya ekyo nja kikuwa okyeddiramu yonna gy'oli muzeeyi okutegeera omukazi nti alina amagezi ng'afunye olubuto ng'azadde omwana otegeera nti ddala watomera oba tewatomera okutegeera nti omusajja alina amagezi ng'akufunisizza lubuto nzijja otegeera nti omusajja ono alina amagezi naye tekikufa abasajja omusajja akulagirawo nti saagala gwe omukazi noinsistinga nogamba ajja kwagala lwampaka kandukuzi naye omwana ajjirako ekikolimo ekigamba nze saagala gwe noinsistinga nogamba nze njagala omwana otabeera nnumu nkujjukize mukyeya omukazi ono ku myaka 15 siza kwe yamusangira era nesiru yaliko ebigambo bino byengenda okwogera siryange ebigambo bya mukazi yakwata essimu Sizamani yamulekera akapapula akaliko enamba z'essimu n'amukubira n'amugamba byonna bye twakola twabikola naye ndi lubuto Siza n'amuddamu zaala ewaffe tetujjamu mbuto anti ndi mukuzza ku kiri kyogambye ekigambo kyo
siza yakkiriza eddoboozi ly'omusajja terikola makulu mu nsi ery'omukazi lyerikola ate omukazi wayogera tasobola muwakanya nti no si kituufu noba nga tewakkiriza nti omukazi waba ayogedde statement ebeera ntuufu mu matu g'abantu mu maaso g'abantu ekyo kijjukiranga ekyo nti bw'ogendanga mu lutalo lw'omukazi ng'avunaga nti omwana wo noyisiganya naye ebigambo ate obeera taata musiru omuleka n'amaliza olutalo lwe ng'osirise busi era nze nsaba Sizamani tabaako nekyayogera dde nakimu tanyega takola interview naye gamba simanyi omwana si wange kubanga tebiina makulu ekirina amakulu kwata mwana gwe bagamba we amutole ku DNA azula amazima azula amazima naye nze ekyokuyiga kyonna kyenjiga mu bintu bino nti omuntu okubeera omumanyifu tekitegeeza jjamu empale yo omuntu okubeera omumanyifu tekitegeeza nti nomuweka ekiyo nga tayambadde omuntu okubeera omumanyifu kitegeeza nti alina ssente omuntu okubeera omumanyifu kitegeeza nti talumwa naye alumwa Sizamani yakakula ofuuka taata recent emyaka teginakwera 10 emabega okubeera serious byonna bye yakola biyinza okuba nga byakavubuka ng'omwana we gwe bagamba gwalina nga bye yakola okubeera nga alina emyaka 10 wegiti alina n'omuzzukulu nti abavubuka abasajja tulwawo nnyo okukula naye abakazi buleeko n'akagere akula mangu bamuteekateeka bamunakyalinga okufuuka maama okwetegekera essajja lyonna naye ate ffe tebatunakyalinga kubeera bataata era ebibiina ebisinga obungi nnyo byagala nnyo obiraba birwanira nnyo eddembe ly'abaana abawala n'essente zonna eziva mu gavumenti zigamba zino z'abakyala kwekulaakulanya naye omukazi nawa nayekulaakulana ate nga omusajja teyekulaakulanyiza oba ekibizibu tebijja kukiramu kyakuggwawo omwana alina emyaka emeka 19 yagamba Siza yamufuna alina 15 golaba byebalansinga omwana waba alina emyaka 19 ngaesaawa zino omukazi alina emyaka 35 anti balagina omwenda gy'olubuto anti labayo muganda wange kwata emyaka 35 kwata emyaka 35 kwata emyaka 35 it's okay kwata emyaka 35 nze kinjaga okuba jako 19 simu yona itetegerekeka 35 jako 19 ala emyaka meka 16 kitegeeza kuyamuzaalira kiba kibalansinga kubona yamufuna alina 15 neza kyemusaba kiri kimu kyokka kyokka yonna gyali maama Sizamani maama ali awo bwayise yajja recently oba enaku weeks 2 emabega yajja mu inbox yange nga tenagenda mu mawulire era nemuddamu nemugamba ekintu kyekimu nemugamba njagala obujulizi obulaga nti omwana waki wa Sizamani kubanga ebigambo those are just words omuzungu ayita accusations bazita batya accusations anybody can accuse you for anything anti season ono yamulagirirako ewaabwe emukono okulagirira omuntu omukono kitegeeza nti omwana wuwo okulagirira omuntu maama gwo maama nti abeera tekitegeeza nti okubeera nga ntamulaga mune banzaala awo kikufula muganda wange kikufula nti omanyi nnyo kikufula nti oli mukazi wange bwebwe obusiru mu nsi obuli mu nsi nti abantu twagadde nnyo ebitiibwa okusinga okutunulira reality y'ensonga nti omuntu asookera ku makya nga talina makulu mu bulamu obwo ye nakulaga maama we nakulaga taata we nakulaga baganda be gonogamba kasita yandaga baganda be kamuzaalire osigera mulimu abakazi abalina n'embuto z'abantu nga tebamanyi gye babazaala nga naye baseka tebamanyi naye omukazi nga ali mu bufumbo emyaka nga 15 omwana w'omukulu alina emyaka 13 naye tamanyi musajja wa gye bamukolaki ne gye bamuziika mwe bali mu Uganda muno era bakutambuza obufumbo bwabwe batyo talina amukali kagamba singa omusajja ono afa ewaabe bamanyi
nze ngamba maama oyo nti omwana omulenzi yenna asobola okutandika ekika kye omwana omulenzi yenna asobola okutandika ekika kye omwana omuwala asira ne nnyina ewa bbaawe gegaba yeba famire ye entuufu ekitegeera bw'oba omwana omulenzi yenna asobola okutandika ekika kye tokeranga ku makya kukuza omwana wo n'omukuza ng'alina kudipeningira ku taata we tokeranga ku makya kukuza omwana wo ng'alina kulera ngalo anti ku myaka 19 sizamani yakabawo emitwalo 23 n'ekitundu nkiddamu kitegeeza omwana akuzitakulidde kusegeza buli wokola ng'olina essubi nti na taata wange mugagga tokulaakulana buli wokola olina essubi nti taata wange yanneegaana taata wange gyali tanfaako okulaakulana nnyo nze ku munaana taata wange yangoba ne mama wange naye nsinga be baasigaza nsinga mama wange be yasigaza osegeera ewa taata wange abamu bansinga because abamu bati mama baali bagagga mama taata waffe yabakolera nekyo ekikuzaayo nti wobeera mu nsi ng'oli bw'omu omuntu wokubiri abeera naawe ye katonda katonda tasobola kwerabira muntu gajje mu dust afuba nnyo omubulashingako ddala amutuuse paka abantu gye batamusubira kutuuka n'atuukayo buli wokera ku makya nobeera nga oli mu kwennyamira taata tanjagala taata simanyagala taata ndage gye banziika naawe osobola okutandika ekika kyo ekikyo osobola okutandika ekika kyo n'ogamba mu nsi ndikana kambaata teri muntu anjagala kankole nnyo nzaale abaana abanjagala kanwane nnyo abaana bange mbawe ekintu kye saafuna mbawe omukwano gwa taata gwe saafuna kuva taata wange mbawe laavu gye saafuna okuva mama wange kankole nnyo abaana bange baleme kukeera ku makya kuyagayaga nga banoonya school fees kankole nnyo abaana bange baleme kukeera ku makya kuzaala ku myaka emito kankole nnyo neme kwegana buvunaanyizibwa bwange ng'omusajja era kankole nnyo nfune abaana bange webanaabaziika nange webananziika olinga alaga mbu nsobi famire eno okujja mawulire bayibuli egamba otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku z'oku nsi zo zibeere nga nnyingi bayibuli tegamba nko otyanga maamawo ne kitaawo otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku z'oku nsi zo zibeere nga nnyingi omukazi alina amaanyi agasiraanya akagaggawaza agazza emabega omukazi ng'afukamidde bufukamizi wati ku maviivi ge n'akwata ku lubuto oba n'akwata ku nnabunyaaye n'ayogera ebigambo byonna byayogera kabi bya nnaku kabi bya busungu kabi byaki byonna gyoni oba ng'oli mu Amerika bikutuukako nakubanga abakazi tebalina powers omukazi asobola okukwata engalo ze zino ziraba n'aziteeka mu bukazi bwe n'agamba obukazi bwe ng'ensi ewulira omwana nga awezezza emyaka 19 taata we gyali tamulabangako naye yonna gyali okuva olunaku lwaliro luno ngenda musabiranga akomewo wano akwasaganye obuvunaanyizibwa bwe nga taloze wuliriza nga taloze takoze eki sizamani yonna gyali asobola okuvaayo najala anoonya natwala omwana yonna gyalina okumutwala kyona oba kiki oba kiki omukazi ayogera n'ensi twetaaga kujja mu public ono kutulekanira simanyi sizamani tayagala kulaga mwana wange tamwagala mwana wange blablabla ebyo tebikola bitta kitibwa kya musajja birengeza omusajja birengeza taata w'abaana bo birengeza omukisa gw'omwana wo woze gwekera ku makya buli nnaku kyonna ekitabo kyokkiririzaamu kisabire dda mu nsondo okwate ewa musiraamu akwate Qur'an agikwate mu mukono omutuufu gwalina ogikwasa akwate omukono gwe ogutalya mmere aguteeke mu bukazi bwe Qur'an agikwasa omukono mpuliriza quote me right quote me right quote me right quote me right nkotinga bulungi wuzo ebulirawa newekwata mu bwereere bwo ng'olina wuzo ebeefudde bwogera nonaaba ofuna wuzo nga weegasi osobola ogerawo n'abajja nabbo
niyo bate wegase ofuna kakati janaba gyoyogeddeko bwe ngenda ne naabanga omukyala nenfuna wuzu nenzija mu kusaba kwange ne bayibuli yange nenekwata wannuma wagambye bwereere yes eno wansi nkunyonyodde ebintu bibiri asooka okukwata ku lubuto oba mu bukyala bye si kikunyonyodde mpozi ku lubuto bayire ebifo biri bisatu ne ku mabeere asooka gakwatako neno wansi obuzi oba mazojjidde ate nga sijja kigendamu nnyo kiwanvu nnyo nenze kyensaba omukyala oyo okubeera mu midiya kuno tekuna kyegenda mutaasa sizamani ali UK tali mu Kampala Uganda yakomawo sizamani yakomawo abeera mu bunamwaya muno sizamani yakola ne studio abeera mu bunamwaya muno muno abeera mu bunamwaya nisimanyi bunamwaya kiwaali sizamani nakubye ku simu gye lindako sizamani ali mu bunamwaya nzijukidde ani yagamba okumitinga sizamani ali mu bunamwaya muno ali mu bunamwaya muno kankubire ono ali mu bunamwaya muno mujjukidde ko nga nzijukiramuko lwaki mulinga abanenya omukazi ono okujja mawulire because mama akola atya mama teyeggwira nduuli mama yerekereza agumidde ebbanga ddene emyaka 19 okuguma kwa mama tekukoowa ne muntu anaagumiramu okuguma kwa mama tekukoowa ne muntu anaagumiramu amaziga g'omukazi nga muzadde nga maama owaaye gwe wangamba sizamani ali mu bunamwaya sizamani gwe wangamba sizamani ali mu bunamwaya yali ani bannange ndako nkyanoonya muntu kyeyagamba sizamani ali mu bunamwaya toyina namba ye enamba ya sizamani ngiina nsaga agikubako ngiina nesaga agikubako ninzikira waliwo omuntu yaŋŋamba sizamani yakoze studio mu bunamwaya nesijjukira either lubowa mu lubowa oba mu nfufu oba mutundu eri nesijjukira ani sijjukira oba yaddaani mama abadde mwagala afiire mu kisiisi nzija ngenda kuddamu saka gwe waŋŋamba sizamani ali mu bunamwaya mu bunamwaya sizamani okay kale aha lindako kati mutegedde yaŋŋamba mutegedde kankuba essimu emu yokka egenda okunyamba okumpa ekituufu mujjukidde yali kansala mujjukidde amumanyi kansala disani agibwako adisi musajja mufumbo owaayi gwe waŋŋamba sizamani abeera mu bunamwaya sizamani omuyimbi abeera sayidi ki yali abeerawo era yabeera kati yasengukawo okay kale oyo mbadde muguyo kati yaŋŋamba oyo tatera amanyi waali anyway waki tunenya maama nti maama webiba ebintu biremye omubiri gwe gutuusa ebintu ebyo gyali okitegeera maama essalayo ebigambo bye bituuse okuyayaana ku mutima gwe gyali maama wasaba mu bukambwe n'ensi emwanukula mu bukambwe maama wasaba mu mirembe n'ensi emwanukula mu mirembe maama bw'aba omukopi n'ensi emuwa abasajja bakopi maama waba musiru n'ensi emuwa abasajja abasiru maama waba wa mirembe nga yeesonyiwa ekintu n'ensi emuwa omukisa gw'emirembe
lwakwanga bamama b'ennaku zino bami bayingira okubeera bamama nga bato tebafuna mukisa kubanyonyola bamama baabwe abedda bakikola batya okubanga bavuunuka ebizibu ng'ebyo ebyomusajja yeeganya omwana ebyokukuza omwana mubukojja ebizibu babivuunuka batya nti maama yonna gye buba bwenkana even if omusajja akunyiziza ati amusabire emirembe naawe nsajja kuwa omusajja n'akuwa emirembe maama bw'onookera makyo okulengeza omusajjawo n'ensi ejja kukera makyo kuwanga abasajja bakulengezza abakujjukiza kyova olaba azaala omwana ataliko taata we kyova olaba oli kikazi kisiru because ebikolwa byo nga maama byalengeza oyo ali mu ggwe nziju even if mwana yali muto ne katukufuuka maama bw'okula n'obeera n'oyamba ekitiibwa kya maama baana bana bw'okera ngumba kino oyamba ekitiibwa kye bayita maama kikuza nagambye omukazi akula mangu okusinga omusajja omukazi Katonda yamutonda nga walwa nnyo n'omusajja atuuka ekiseera n'amufaanana gwali ekyebuuzizaako nti lwaki omukazi walwa nnyo n'omusajja amufaanana so omusajja afaanana omukazi wazira omukazi atuuka ekiseera n'afaanana omusajja wali ekyebuuzizaako n'ogamba newaki abantu balwawo nga baagalana omukazi afaanana nnyo omusajja it's because ffe abasajja tukyusa abakazi mu ndowooza mu ndabika ne mu bikolwa buli mukazi yena gwe yeebaka naye ng'ali live amusigalamu munda mu ye kiyinza okutwala a decade oba 2 decades omusajja okuva mu mubiri gw'omukazi onfuna bw'obanga olina baboyfriend bana bona nga beegatta naawe live baboyfriend bana abo basigala mu ggwe kyova olaba omukazi asobola okufuna omusajja owokutano nga mukakkamu n'azaalayo omwana omu nga mulalu naye neyabiramu n'abaana mwalimu omusajja yali omulalu naye no gwazadde mba omusajja mukakkamu mwetowaze akwata mpola naye n'azaala omwana nga mwonoonyi w'ebintu buli kaseera apangulukuka naye mu baana muno mwalimu omusajja yalina omuzoogo nozaala omwana nga mwenenamu taata yakusookeddeko gwomusookeddeko nemwekyawamukaawo mukazi nawogera n'ofuna omusajja omulala awo omusajja gwofunye nemwavinga sex live nga mwenzi muzibu n'akolekera kali n'okoma weno n'ozaala omwana ng'ate tayisa sikaata oba tayisa basajja nebuuza naye omwana wange maama wange teyali mwenzi taata teyali mwenzi omwana element y'obwenzi agigyewa kumbe mulimu omusajja yali omwenzi eyebaka ku maama we n'amusigalamu kyova nti abakazi babayita bakiipa abakuumi b'ensi kino kyonna ekibayingiramu bakikuuma ne bakikuddiza either mu bubi oba mu bulungi binjogero bitegeera era agezezaako bitegedde bulungi obitegedde omwoyo gwe teguwumula nga gwa musajja omwoyo gw'omukazi guwumula nga buli musajja yena yali amuyiseemu mu magulu ge amaze kuva ku nsi nkikuddiremu balesikamanyaako omukazi waafa omwoyo gwe teguwumula omwoyo gw'omukazi guwumula nga buli musajja yena yali amuyiseemu avudde ku nsi n'abaana batunze nga bavudde ku nsi omwoyo gw'omukazi guwumula nga buli musajja yali amuyiseemu avudde ku nsi nga n'abaana omukazi be yali yeetisseeko bamaze okuva mu nsi negweka guwumula mirembe nakkakkana naye ate gw'omusajja guwumula tegunonooza ebyo tegutera kunonooza okugjako nga either mulimu ekigusumbuwa nga tegwaterera bulungi oba nga bagukwata oba nga bakukola ekintu kyonna ekyekisiru oba nga gwafa bubi oba nga gwafa si mumativu ko mulimu abantu abafa nga tiba mumativu ngensi bakyagyetaaga era kyovula mulimu abantu abamu weeyebaka omwego gumuvaamu kati bwe gulwawo ne gusanga wakikunyonyera kasita omwego ng'oyebase ne gukuvaamu mu kudda mu prosesi okudda ne gusanga omwoyo gugusinga amaanyi ne gwambala omubiri gwo guli ogwo tegusaakera makya kudda mu mubiri ogwo neofa omubiri gw'omuntu Katonda yagutanga gulina okubeeramu omwoyo ogwo kyova olaba omuntu newaba nga ateekeddwako emmandwa ogwe basooka ne bagugjawo gwe ne gusooka gutekinga control
y'omubiri negutuusa meseji yaago negumala neguvaamu. Maama Sholiso nakigambye naye yakisiru obanga tuli mukkiriza era yakisiru obanga tumanyi nti n'obutonde bwogera. Ate maama akkiriza mu byobuwangwa nga yatuuse kisa n'agamba akalirako omwana akalina bagende mu byobuwangwa kitegeeza byongera abikiriza. N'akalira takamanyi kiki kakola. Akalira tekaviira waawo. Akalira kati ku bakazi abali mu Uganda essaawa zino 20% bamanyi omugaso gw'akalira. 20 naye tomanyi ku mugaso gw'akalira ogumanyi. Bajjajjaffe bapeererangako abaana abo oba bakiko basibaabo era yakkiriza bwe bakola emisoso nga si mwana wa Siza anti afa kati akkiriza afiirwa omwana ku myaka 19. Naye kati onaku essaawa zino omwana musajja taata alina omwana bwoweza emyaka 18 oba musajja byonna byayisemu omwana oyo si birungi. Mwana wa muntu yena biyitamu okubanga omanyi waliwo taatawo naye nga takulabirira. Sinayeka mulimu abaana ba celebrity bangi. Waliwo omusajja gwemanyi alina omwana ekawempe yamufaanana naye yamwegaana naye mama w'omwana oyo namwewuunya tagenda nkona ku mawulire yagambye bwamugaana itsoke Katonda ajja kusasula. Kati abaana bonna be yazaala bamucunya naye owe yagaana okuvaayo mu kamera era webadde n'ebizo omwana we yaganiranga oba tumuleete taata tubeereko ne taata. Omukazi yenna ofuna obutakkanya n'omusajja mwagaliza ekisinga ensi ejja kukuwa ekisinga. Omukazi yenna nga taata omwana we amwegaanye tuwetaaga kgenda mu mawulire mu fida kozesa omubiri gwo kujja kwogera n'omusajja yonna gy'anaaba. Kozesa omubiri gwo gujja kumalako omusajja emirembe yonna gy'anaaba kubanga omubiri gwo muwulenge ogwogera n'oyo eyagukozesa. Kitegeeza maama ali mu kukozesa omwana ono ensobi kuba n'omwana yayogedde. Maama tamanyi n'omwana tamanyi alabona tasobola banenya because ensi kuyiga. Buli olaba empewo ensi eba eyogera. Buli olaba enkuba ng'etonnya ensi eba eyogera. Buli olaba ennyanja ng'efuukuuka ensi eba eyogera. Buli olaba musisi ng'ayuugumya ensi eba eyogera. Kyabadde kyabuvunaanyizibwa okugattamu amannya gamu kuba siriro lyokka eririmu. Mulimu n'erya nedda. Mulimu gwakola naye bamuyitaani Senior B. Ye Senior B naye mwali wawo n'omulala era yali ku rediyo yammwe Bena Baby Tom Tomusangana Prospertula lya musajja eri ya musajja Ben yagaana okola story omukodo dominant naye yayogedde muganda w'omukazi n'agamba ati mwagaana okola story tetwagaana just n'abayimbi abamu ne babagattamu awo mbu twatwagala obujulizi tubabuuze ani mulimu ono yali wa Firebase ono yalinnya ndigudde mu mutwe Master Parrot mulimu Liripazo Liripazo yabeeranga naye oyo omukazi era wamwegaana Liripazo yamwegaanye lunabe yamwegerageta mulabanga katamumanyi era yalina kikola ku makya kuvaayo kikola ekyo ninza omukazi mumanyi Bobi yamuwaako emitwalo 7 nze omukazi mumanyi ne story mbadde ngimanyi lwakonagala buganyi gyogerako because ni musajja nankiso okuntuukako ekituusa kusiza mani nekintuukako nekyanaku nti neyabintaddemu naye ate nze sina musango ogana okukola ekintu ekitegeeza nti tulina omusango sina musango gwenkoze nti mubamu nze mulimu story zenakola eyakalamaji nagikola era yenyini yagambye mbu wagana okukola story nga mwali ba mikwano takunenya mu bubi yabadde awa janeyembu abamujajinga mbu lwaki azze essaawa zino nga naye kyoli mukola omujajinga nzibigala mugamba mazima andi yajja kuva yagamba omujajinzi olaba kyekugamba waliwo bintu kyensusiza namugamba aleeta obujulizi ntuno ki bakusirikira n'ebifaananyi oba ku simu eby'omwana nire si bwe bujulizi ebifaananyi teba bujulizi aleeta obujulizi abakuba nga mukazi ategeera bigambo namugamba
ekigambo kyo kaleeta obujulizi obulaga nti kyandibuuliza oyagala bujulizi ki nino kankunyonya njagala bujulizi webuti newebuti nja kukuyamba gwe mu kugaana sitole yo walina ensonga era naye takunenya agamba oyo baali ba mikwano ate munaye kati kankole kizamani yali mukwano gwange mu distance si ye muyimbi gwe nawangalako nyonyonyonyonyonyonyo ngonda nti liri pazo babije azizi kenzo tibali abo tiyali omukwano gwange nti newabanga tali wano manyi ali wano yali mukwano gwa just wa distance eri yeah